Badde gufudde lwa nsonga gwayingirwamu bannabyabufuzi ati abantu baffe abatulaba abawagizi nabo ne bakitandinga political ne tubanga omuyimbi takyalina freedom okusobola okukola omulimu gwe nga batunyiga batuzaawa ne tugamba but we need a voice naffe tutandika okuba nga tuvaayo tulaga abantu bano nti kye batusuubiza si kibali manyi bapolitician bano baliira mu kavuyo ffe gye tukoma okwekuba bo gye bakoma okulya mukulu waffe Bobi he turned into a politician alina okuba nga zawwe kubanga is an opposition leader bwa ensi bw'ebeera ng'erwanagana yaba akola. I want to be frank. Kyogamba yafunya mu butaka. No, kati government bw'ekwata abayimbi n'ebategeka ne bakulaakulana ate opposition eba ekolerawa ate nga ffe ng'abayimbi there is nothing we can do without going to the government ne tusaba baturegulating kubanga beba governing eggwanga for now but lucky enough mukama wabasazeewo opposition neyingira mu bukulembeze era tujja tutandika nayo kubanga yebeze but there is no way we can not work with the government eri current kubanga ate yeyina okututwala mu maaso nga bwe tulinda endala. Eddy Musuza Kenzo for you era nga agamba nti Bobiwine omuwulidde aga nti Bobiwine statement gy'abadde agezaako okuyisaawo nti Bobiwine y'omu kubaliira mu buvuyo mu buvuyo buno obuli mu bayimbi ne neebuuza Bobiwine ali atya mu mbeera abayimbi gye bayitiramu oba gye bayisibwamu mu ggwanga wano. So statement za Kenzo zeetaaga okutunuulira ennyo naye alinga aguvuga nga aguzza saidi y'abali bakkiririzaamu abadde akuba Rasta Pio nenga omuntu okugamba nti omukulu aliira mu buvuyo kiba kitegeeza tabaagaliza takola all in all fe kyetututte Bobiwine tayagaliza industry yaabwe era naye n'abayimbi bennyini tebeeyagaliza naye nga awali omulyo we badduka ate nga nabo tetubanenya ekikulu ekiriwo abayimbi kye batategeera nti ekintu kye bandigobyeko ne bafuna eddoboozi eryawamu ne kifuula industry yaabwe okuba nti yatabbu nnyo ng'omuyimbi yeetaaga hiti emu okulabika nti ava mu bwavu ye copyright law tebagenda gibawa anti kakati ye kyagulanyi kyagezaako bano batangaaza nti mu abayimbi muli ba stakeholders bamaanyi nnyo mu ggwanga wano kyekimenya gavumenti okuteekawo copyright law anti kakati yo ekigendererwa kyayo kyakulumya bannayuganda bwavu. When you look at Nigerian guys bano boyita babubunu omwana akuba oluyimba olu okitegeera n'ataddamu kwavu ne wano mu East Africa ensi nga Kenya Tanzania gavumenti zaabwe zisolovinze ebizibu ebyo ne gavumenti ya wano kino ekikola kagenderere kati olaba kano akabondo keetaddewo akakabondo ekazanyisa byabufuzi olw'ensonga nti bamanyi nti lead of opposition saawa zino avudde mu sekita y'abano mu kuva mu sekita y'abano okitegeera ng'ate babulabe nnyo mu kulayika nti bagonza gavumenti oba okugiya ebyayi akuba oluyimba lumu ne lugenda ku radio ne lusala lugenda ekoboko olima nakapiripiri just take an example Bobiwine ali omuntu ogwo one man is army n'ennyimba ze bwazikuba ezijjayo obunafu gavumenti bweyina mu mbeera ez'enjawulo bugonzeza gavumenti eno okitegeera era ne kireetera ne gavumenti eno okukkiriza nti bano abantu katubateekemu ssente jjo nabaddeko wali emakerere kavule wabadde youth convention ya National Unity Platform Kyagulanyi alina statement gye yakoze n'agamba bano abayimbi basasulwa bulungi ate nga bano abannansi be babasasula nga bategesa ebivvulu oba oli n'ategeka concert abantu ne bagenda ne bamuwagira kyakubiri balinamuko kasente okusinga bano bannansi ate aba bawagira n'ate bwe kiba nti gavumenti ekutte akakundi kaba minority nti be bayimbi tetuganye balina ebibanyigiriza naye tetwerabira nti ebibanyigiriza birina kuvaawo na copyright law omuyimbi senga tabonaabona in fact senga tatunulya na busente bwa gavumenti wenalabidde mu copyright law tebasobola gikkiriza ng'okwata ote ennyimba za Sebatta n'ozimuwaamu ssente okitegeera n'ozimuwasi olw'obunaku bwalimu waliwo ekintu ekiri emabega olaba omusajja omukulu Sebatta myaka 8 avuga bw'agenda omusajja yandibadde nga yakola dde ali mu faamu z'ennyimba ze zamusasula tuli wano abantu saawa eno abategeera industry tulina Shiba na Kezo wa president Moses Matovu papa atudde mabega ali bano be bali ku nkata bavuga
otegeera eri ebintu Bobiwine byagezaako okujja lwakuba abantu tebabitegeera otegeera bali mu kwebuuzaabuuza kwewugulaza obuzibu obuliwo ekituufu bakimanyi naye baagala kulya kuba nalaba wano simanyi ono ani genda ogula eggaali simanyi genda ogule wulibalo ng'alasa bano babafana olaba nga bagonze lwa busente otegeera naye nga bannayuganda babayiriddewo omubiri omuyimbi status gy'alimu muze omuntu wa wansi si gyali okimanyi nti bafukamira n'ofukamira kati nga babuuza bebe bonna bagonda balinga muzigo omanyi ne bebe ekira kakati abaana bonna njagala kakati good gravity mbagenda nakubirayo bebe ku lwakayimba akamusimba ebirungi byakoledde bali abaana bagonvu bannange mbu Kenzo bamutulako abamu bafuna n'ekisalo bamuyisa mu kirebe Kenzo no ye tebamuwa kitiibwa bano abamukuba n'omukuba bebe yakwata sente bwe bebe yagaba bebe mbu ba spice dana be bamunyiga amasala ekibadde mu gundi leero engumi evuze eri engumi atenda levuze mama shiba ng'ayimuka ayogereko eri bannamawulire anti ayagala nnyo oyogera okusinga ebikola okusinga okukozesa omutwe bw'ayimuse bw'ati ng'atandika bannamawulire tubawa sente zaffe jjukira bagamba mu tubawa sente zaffe waliwo abakulu abava ku NBS bakufacilitatinga tebamanyi mba ofuna sente wa era oba ovaayo station ekuwa amafuta agalaga nti ogenda mu field kakati ono abambula abakunamya mu gundi engumbi evuze buyo tugende lwaki otumanyira olutalo lubadde wali so bannange bana bayimbi nabo balina okubeera naddala shiba oyo Shiba ino okufumitiriza bintu byayogera. Simanyi mulwadde ali atya bwe tulina kati omulwadde waffe Mamuli Katumba. Shiba agambye alina statement gyakoze. Agambe Mamuli Katumba amuwaayiriza. Era mbu Katonda yagenda okusalawo wakati waabwe bombi. Agamba bintu bya Katonda kusalawo Katonda ajja kusalawo. Shiba don't do that. Osege. Kuba Mamuli Katumba musajja mukulu. Era ne Kenzo naye n'akinoganya n'agamba musajja omukulu oyo awaayiriza. Kenzo agambye Mamuli Katumba imbu Mamuli Katumba bali bamaze okufulumya statement baina topic je bali bamaze okwogerako kakati bwe yayogera Shiba n'agamba eri abalala boogera ekyo twakyogeddeko dda wakati mu kukyogera kedda tugende ku kirala Mamuli Katumba tugende ku kirala tutyalwa kite mutu wabitinga ngayogera ngani bunafulumayo nga yekanda Kenzo n'amuvaako emabega ng'agenda amukola ki amukakanya amuwooya era obwatuuka wali Kenzo omwana oyo jijiji ng'amugakakkana ng'amuteerako akasente era Kenzo alaze message yamwaseremeka tabulidde sente naye Keizi kubamba nabalabyekaawo ne Keizi okutunula ku simu akasente kabadde kalekanga kazitowazitowamukko nagezo nazijje ku sente zange naye kukakkanya bantu abo okitege Mamuli Katumba yo olwamala nadde ebweru nakwata gondi nadda ku live nayogera ebyo byonna bye yayogera ku Shiba ne Shiba agambe Katonda ajja bbalamula naye ng'era n'abalala sibe basoose Shiba bamucomplainingako tetwagala tutunire kya Mamuli kyokka bayinza okuba bamucomplainingako naye ne Mamuli Katumba ono omulaba Mamuli Katumba back then yavaayo n'abanga yeefuula omulwadde ennyo nfanfa wayiseewo emyaka 10 yalwalira emyaka nagenda nina we namusanga yali aweerera baana mutabani we yali amuvuga mu kagaali nonga yagulwadwewetinga gwe ganjo kimene tosobola kuddukana Mamuli Katumba nze mumanyi ebivulu byakuba obimanyi neiba wange akola edduyiro ayina sente omanyi ebivulu byakuba oyo osomanya nti aleeta ba David Lutalo akolera ddala Mamuli Katumba sente so Mamuli Katumba should also stop this habit of kwekaabya ngayagala public sympathy okuwaayiriza abaana nze nakizudde luli nabadde sinnaba ku bulungi kutuukako kyenyusi tugolokose akaana yakawaayiriza Mamuli Katumba mbwekyasinza mwavaako nadda temulebera nnyo kubanga bwekyasinza okunyumira abantu mbu yakolimidde Shiba yakolimidde Shiba mbu Shiba ye talina buzibu bwe bikolime byo bijja kwata Shiba ngamba banna abaana bano naye nga by the way bino ebintu by'abayimbi alaba kati obuzibu obuliwo ulyene erimu abakulu n'abato ate abato be bafuga amazima Katonda mu ggulu ennugu eri eyo bagenda nakweroga kati olaba bali abakulu bagenda kweroga kati Mamuli Katumba Shiba abamuwalawo
Lord Fred Sebata Shiba abamuzukulu ate baade tebagenda namuyita bayambye muyambi naye bwe basinze okuyamba muzeeyi yatunda ennyumba z'obukadde 10 obukadde 10 akyali nawo naye mbutuufu yatunda bugagga muze abayimbi balina okwesootinga baleme okukolerera obutole bw'emmere nga waliwo ekintu bakyabukolerera bakkirize nti tuopaletingira mu ggwanga eritatambula bulungi nga waliwo ebizibu byetaaga okwadress. For what I know baleka batambulira ku ntoli ku remote. Okitegeera. Kuba kati abantu be basindikamu ndowooza basooka ne batulaga abasajja abaana tobakutte tutya. Okitegeera. President asobola kuvayo n'ayogera kintu Kenzo n'amugamba tekijja kukola. Ali kwoga. Tekisoboka. Kakati olwe babakutte. Entegateega. Okitegeera. Kyebalina okukola okwekutula ku njegere ezo nabo kutandika kwogera mazima eyo pressure yokka ejja teeka gavumenti ku nninga naye mwe munayagala okukolera kati moza abayimbi bangi tetuganye bagenda bawa $3 billion eziri mu pipeline ezisuubirwa naye abayimbi bangi era mujazirya babawazaaki mbukwekulaakulanya naye ezo egundi ze bagamba okwekulaakulanya mutunulire embeera ya health sector abasawo beekalakaasa kuba omukulu Kyagulanyi we yabadde ayogera yagambye ezo $3.2 mwe mulina obusobozi abayimbi abasinga okugenda mu malwaliro agali private ne babajjanjaba zizimba kiruddu 2 okitegeera kakati ezo sente zonna bazitadde mu mmwe nga nammwe musobola okudda ku side y'abantu ne muteekawo pressure corporate loan efuluma ne mweyagala omwana ayogedde statement yanyumira yabadde Dax Cartel gamba nti I understand yeetaaga studios ennyimba zonna it songs Chameleon batolaga studio ye erimu ebyuma okitegeera abayimbi already mubadde ne capital wamwe baba wagidde okumala ebbanga ate abantu badde baba wagira Kenzo tosobola bulwa sente zikola video nungi tosobola bulwa sente zigenda ku recordinga wabula saawa zino kye weetaaga e copyright law ono bukimu bibiri yegeraageranya ku Nigeria engeri Nigeria government yabwe je operating na wano wetu operating bintu biri totally different. I know Kenzo tayina na byayimba byama ebyo bitugwiragira sima ya BET olozacho gundi yote yajiwangula kati Moze tebereza omuyimbi ayimbye ennyimba eziberawo nga tezisebengerera fire bongo le rutaya buli wetutuuka mu December omusajja yaba family yesenga weri bweri family yesenga ina na akedi mu kibuga okitegeera ebyo byonna tebabitunulira osanga buli omwamu taddeyo buli wamu bamukuba buli wamu family tefuna ekisinga olumala stapio nti tuli mu state of kwagama ya buli kimu kyafa ebyobufuzi byafa ebyobulamu byafa education system kati olira bino ebitrending ebya courses tokana eri abalinda graduating courses eziri expire ndina kyali wange nando ndagwe nagambye mbona yabadde yogera ku kintu kya course nunga ngetofayo ali mu bulamu nga yeta ina na course je yetagana nedda je basalamu je basazeemuko tajina naye nga ali awo sebo naye ali wali asagambiza kaba naye government kino kintu kya kosi bakinyonyodde anti baleeta simanya DET balina gundi oje baleeta eriwa simanya DT biki bino ebyabagulu ebyab'emikono ebyo bakutte sente zonna jukira byabo ne bateekeri kati bakubagana ne Makerere na zino gundi bakubagana ne higher institutions ngamboti ambo Makerere gundi yo yennyini ya state bwate naye ina mubuzi kyambogo bakuba wano bateeke wali kubanze nina je nkole eyo okutuuka okubala advertiser abasinzo injectinga sente mu TV eyo DT simaya yesinga simaya DT biki simaya biki biriya bikono ye gundi je basinga oteka mu sente kati eriyo kugundi awo olama ngonate ngovudde no ku governor wa Kaweta boti nokkirira boti kuchine ekikuba ekidde nakawa awo banditadde mu sente ng'ebintu bye bakola birabika kuba senga saa zino omukusinde bapokeramu kubanda bebe bakola bayiga kuzimba bana nga bazimba eno emiyika abatalingirangako na ssomero so kye bakola by the way kirungi naye tekirabika ekitegeera ekintu kyabwe kye bakola kirungi naye lwaki gwe kosi expiring adda 2018 kyekiviirako expiring mbwate
gundi for example nga Kyambogo yetaga milioni 600 okutereeza gundi ezo zonna gundi zaayo government yabula milioni 600 okute bilioni 3 mu bilos wadda ebyo byeru Kyagulanyi byayogerako naye bannange abayimbi mwesorting Kyagulanyi na statement gye yakoze n'agamba nti abayimbi balina eddoboozi ddene nnyo era n'ensi zonna ezikyusiza obukulembeze ba Nelson Mandela South Africa ne mu US ba Tupac Shakur n'abalala abaze banyigirizibwa abayimbi balina eddoboozi naye bwe banaefuula ab'obutole bwe so ekintu ekyo tekijja kukola abayimbi muyina like okuvaayo ne muyimirira n'abantu kuba abantu be babafuula ab'amaanyi shiba okulabika nti gavumenti ekutunuulira nga stakeholder netuuka n'okuteekamu ezo sente ebimba bwe twabigaana ne tutabiwuliriza senga toliiwo senga naawe era bakuyisanga bano abayimbi be muyita bakamingi bamamuli katumba Kenzo awo abantu ate Nubiani yagambye Kenzo yamanyi gy'avudde okutuuka awo waali babadde bantu okitegeera so Kenzo n'abayimbi bonna muyina okulabika nti muyimirira ku kituufu tetuganya akasente kaagalwa naye akasente mujja kaganyulwamu era mujja kanyumirwa nga mutaddewo eddoboozi eryamu copyright ne gavumenti eyina enteekateeka ekiboggwe baana balwana copyright mubalwana bawa sente munabawo obusente tebuggwewo leko omuntu abeera atuula eri yali esente ye ng'aliridde mu bintu bya copyright gokimanti obwo obusente bugenda kuleetera ntalo mu industry kuba mmoze bajja fulumya bilioni 3.2 ezo zetuwulira bameka abagendo zifuna abayimbi bangi abayimbi baagala kwenkana bawagizi oli ajja kuva yagaye nti nze saafuna baddawo nange ndi muyimbi kangende newandiise nze kakati nze kati enkeera bwe ngenda nenyingira studio wali bamaliriza temwewandiisa bamaliriza okuyingira studio encha bamaliriza nemba kuba tuning eringa ya fresh daddy Shafik Property Services ku 0754 oba 0788958553 baga ntino batunda ettaka afuuti ziri 25 kwameka kwa 5 milioni 2 bakwerako n'ensawo za cement ate milioni 4 ofuna 5 ku 10 basangibwa wali mpije kabasanda wali poloti ezo wateketeeka amazzi amakuba amasanyalaze ate ya faces zaabwe ziri mutundu kisigula awo ku luguudo lw'Ebunamwaya kubira mwami Shafik aberenga akuyamba tegwayagala okubeera ng'olanga naffe 07071503 jangu leta business yo tuberenga tugiranga Bazada Megatron is my name Badeni Ganja Fadi aso nyiri weziri wano enkya tujja ne story ya Shiba mugenda kubeeranga mugiwuliriza musebe bulungi ndowooza beraba nalese kasuku kasuku kwali okwo mu mugoberere alina ensonga naye zaanoganya